omuntu agura lumonde owe1200 kumufumba yetaaga amanda ga mutwaro ng'omubuulira ebyo ng'omanya abantu ebatalina kyakunywa bwakuba sifumba naye tosobola kuŋŋamba nize kubuulira lumonde wa 1200 omufumbisa amanda ga mutwaro ate ofumbisa ga sente meka osobola okufumba lumonde ku manda ga siringi 1000 yogo jegali go teri manda ga siringi 2000 agebiri gamara kakati ebijanjalo bya meka obigura siringi 1300 obifumbisa sente meka okukisa ebijanjalo bwe tubagamba tubabuulira kituufu kati mwe temwagala kumanya oba muwejera alyaki kubanga lumonde mulowooza alyaki mulowooza alyaki bakubire mu budget omuwejjere olunaku oluzibira anti kakati omuwejjere asula gayaza akolera mu kibuga akolera mu kibuga wegayaza weetaaga siringi 3000 ezikuleeta kuva gaza okutuusa mu kibuga ate ngulo teyatonye kubanga yatonye bakujjako siringi 1000 wositegeera yes kakati awo ate n'okutuuka ku stage onokutambuza ebigere kati nga favere na mavundu otambula kilomita 2 okutuuka ku stage n'olinya siringi 1300 awaka butozekaayo kantu kwangu batolina ezo kwezo zolina 3 oyinza okusanga omukyala yakuwozeeko 2 zeyajja mu kibiina oba kitegeera n'otambula n'ojja mu kibuga bw'otuuka mu kibuga bwe waakatuuka bw'oti wotudde oteeka okunywayo obuugi bwa siringi 1000 ezo si 1000 oba wakamala kunywa obuugi neweetoolola mu booti neziwera saa 6 n'osaba akatogo kati akatogo akasembayo ka siringi 1000 ezo siringi 1000 zikasanvu noba wakagira bwoti enyota nekuluma kwanga okulya akatogo ako akoocha bwekatu manya akatogo ka muogo kalinga valium eno gundi eyebasa eddagala onokunywalirako amazzi ga siringi 1000 ezo meka sikanana oba wakagira bwoti ng'olina okukubirako omuntu okusimuyo tolinaako weetaaga siringi 2000 ezikuba airtime ezo meka si mutwaro katoto oba wakamukubira bwoti n'akukwata ate n'akolaga nti taayogere bw'aba ayogedde kinene agammadde mu meeting ziramu okukubire ku saawa 10 ziwera saawa 10 abawaka nga bakukubira essimu nti eno tuwaleseeyo kantu akati ate abaana bakoze eki amu bakomyewo okuva ku ssomero tukoze tutya nga weewora omutwaro ku mukwano gwo ng'oguteeka ku ssimu oba ogusindika nga bakusala 10 nga wasigala 9 nga koweereza waka bajja kondooza kanaana ng'okaweereza awaka kaba kamala okutuuka awaka omukyalo kajjayo akanaana nga bamusala 10 wasigala 7 bono ebyo gwe biriwo gwe tobitegeera gwe oba kitegeera akasanvu ng'alina okugulako akawunga hafu y'akawunga ya siringi ndowooza 1800 oba 1500 ng'alina okugulako amanda ga siringi 2000 ezo meka ng'alina okugulako amazzi anagulako ebisiika butungulu biki byonna ng'alina n'amazzi kimu kyonna kyonna ogenda okakana nga nakoweerezaayo tekakoze eki ate gwe okyaliyo mu kibuga okyali mu kibuga nazo weewoze neewole zigenda okukola saa 12 yakugambye okuddamu omukubira ng'ate weewoze endala 10,000 ogamba wa mobile oba wa mane n'akuteereko n'osigala ng'oyimiridde awo bali bakuteereko akola eki ajje kwezize toziraba okiraba kakati n'obeera awo kakati n'obagamba nti owaayi ati n'okubira oli owamu nakongera 2000 n'okubira yagambe mukubire n'ogenda mukubira ng'essimu teriiko nga yagigyeko ziri 11 tolina weewoze n'akatogo wakeewoze n'obuugi bakuwoze ne airtime mwewole akati oba oli awo ng'akatogo atuuse gundi mpa sente zange atuuse n'omugamba weetoolole munagamba sina gye ndaga mpa sente zange n'ogagira obeerawo katono nina gwe nina nteerako n'oba oli awo obuugi atuuse kati n'oba ogenda kugira bwoti n'oli eyakuwoza omutwalo nagamba mpa omutwalo gwange nze nkole ki nze ŋŋende ate ozirina jjukira mu kiseera ekyo kuva lunaku lunamba tunagenda mutooyi onoogendako mutooyi toyize kampala y'ebyo ya 5 onoogenda mutooyi oba tozirina togenda kati omusajja n'otutenkale n'ogamba kati owa mobile gira ompaayo 5 awo kanzije n'omulekera essimu n'omulekera essimu ati gy'olina kati gy'osigaza n'omulekera essimu kakati gwe n'ogenda mutooyi bw'oba mutooyi wano tojja kuddayo kubanga tolina 5 tolina 10 ze yakubanjiza owakatogo abanja ayimiridde awo owabuugi ayimiridde awo buli omu ne wakubanjiza omutwalo ali awo bakubanja sente ziwera kumpi kati emitwalo 2.5 oba 3 togirina kati gw'oyita mutooyi wansi eri n'otambuza ebigere
paka n'amavundu ate onoragawa sigenze kwewola ku simu kwikironi n'abalala ate kuba weewola ko dolredde bakubanja ku simu wali wamugambe toteeka kuno takuwadde na budde bugamba toteeka kuno akugambye nindamuko kyokka nga akukutte ogenza okuddamu okukuba ng'essimu teriiko kati gw'otambula butambuzi essimu wagyewolerako okiraba ku Airtel ku MTN wonna waliwo n'obugundi bwa Apple obulala wabwewolerako bubanja najjayo emitwalo 5 naye bamaliriza nga babanjiza nyezaala wange bamukubira essimu wala tugume tumubanja naswala oluswala sinze neyitalo yange ndi eno narajana owulidde narajana era nabuvaako so embera yeyo Munnayuganda atambulira mu mbeera eyo n'otambuza ebigere n'otuuka ku Kaleerwe n'olowooza nti Kaleerwe waliwo wakuyamba abamu nno kye bakola balinda pick-up awo ku gundi waliwo pick-up zibeeraawo zijja zitwalira 10 kuva mu kibuga mpaka Namavundu mpaka Gayaza n'ebitaano zikutwala weeziri ziri awo pick-up ezo zipaakinga eringa mu industry area zipanga mu industry area kati zo zijja ne zibasangawo ne bazirinya wonna ne bajula bati kati owa police tebazikwata abapolisi babawayo 10,000 nayitawo zijjudde zitwala kati sawa kazazola 11 pick-up nga zitandika okujja kati bano abamu ababeera mu mbeera eno gye nkugambye abuukako mbuuke kyatambula bwati nalaba ng'egize basamu bwati ku gundi nagibuukako kaakati nabo kye bayize bano bazivuga emisinde gyetulabanga abantu bagenda beesunda bwe bati ogula mpa maama tufudde mpa maama tonawo ogibuukiramu kakati eno bazibuukako omusajja alinya ka pick up ako nga naye akimanyi talina wadde n'ekikumi pick-up n'okugibuukako nga akatuuka waakiri mpereerwe kubanga waliwo mpereerwe okakola n'otuuka azibuuka bazibuukako waakiri kugwa wansi kugwa ekigo anuubuke naye kati omusajja banaakoze eki kyokka olugenda okutuuka awaka nga Land Road abanja nga yazze yalese n'ekipapula munviire mu nyumba mugende okiraba totuuka ng'obudde bukyali otuuka obudde nga bugenze saa 9 kakati kye tukola kati naku zino sente bwe zikubula oyite mbato ninnyira gy'otaliiranga ne weewolayo lumonde wa 12 n'obuugi bakuwa supu totuula gwe toliirayo basuga waliwo supu ow'ekigere bakikuteera mu kaveera ne kaveera ne lumonde n'ogamba enkya zireeta maama abantu abalina ekisa munaye batuyambye nnyo n'okwata supu n'okwata ne lumonde n'ogenda waka saa 9 obwana osanga bukulinze bonna amaaso bwalegeegati ogw'ekiro ate tuke ngo budde bukyali lindako kunyumiza ndeeta ate saa 9 obwana obusanga bonna butunudde bwe buti n'obuwa lumonde bamulyanga bali ku ddaaku lumonde buli ekiro saa meka nga bukya akati oba wakebako yo buwebako mukazi akukkiriza okwebaka oba akugenda okwebaka ng'omukazi akugamba munnange eno Land Road yabadde wano noonya ssente z'abendi naawe kakati wano tetulina kantu abaana babano sikulu fees abaana babanja ng'oli eyo olowooza okola ova mu bakazi bo wuuyo owunya mwenge sente zimalidde mu mwenge okoze otya omusajja osula nga teweebase ziwala saa 11 wazuukuse dda omukazi obuuka mubuuke ng'olowooza yeebase oba ogenda okugira bweti ng'akugamba wange ogenda era tonakyolese nze ebyo nabikowa ebyokusindika kuzimu naba tosindika kaakati omusajja n'obonaabona olubonaabona awaka tonna mirembe gy'ogenda teri mirembe gye wabadde gyo togenda kuddayo kubanga gye walira ebyebbanja akasimu tokyakalina baakasigaziza kati mbuulira omusajja asalamu n'okufa n'afa bangi bafudde babatwala mu ggwanika abantu bali mu kufa mukubonaabona so embeera kati gye tulimu owulidde ati enkera bwokeera weewoze olwaleero enkera lukedde eri toddayo totambuza bigerayo eri toddayo ozine zive Namavundu ozive Gayaza ozive Kasangati toddayo anti toddayo mu kibuga era oddeyo okole ki era oyitewa kyovula abasinga kati bali wali ku luddo abantu bali ku luddo kubanga luddo yabwereere okiraba abagibeerako babeera balinze takisi ejjule bavuge bwe bagenda gwatalina gundi osigala kati bamala okumanyiira okumala enaku nga 2 nga batandika okugga nawe otandika okuyita abantu gayaza ne bakwayo 2 okiraba abamu we batandikira abalala n'atatandika n'abeeraawo
nabeera nga abeerawo ku luddo tewali kiriwo bwe bagula abantu basharinga bagula akaseranga oli amuwaako kawala jako okusingira ddala omwenge abantu basharinga omwenge simanyi lwaki bwagula kawala jinga awaako munne ne kasigala ako omuntu akuwa kati omuntu n'obeerawo obudde ne bukola ki n'abantu bali bubi abasajja tebakyebaka basula mu motoka basula mu ddiiro basula mu gundi by'abaana oba wakagira buti ng'omukazi akusanga mu ddiiro ng'akuvuma yena atuuya n'ennyindo n'ovaawo n'ogenda mu kamotoka bubakalira nako n'akulumba n'akuvuma abasajja bavuga emmotoka nga temuli mafuta akatala kabakaaka kaadi yaayo tagirina amafuta ge yateeka mu jjo yageewola kwegamba embeera neekuddugalira mwana gwe ogenda okumalako naawe n'okakasa n'ogamba nti ensi eno ensenyize bannayuganda ayayaya kakati n'osalawo obeere bulooka n'ogenda wabali abayimirira akati emmotoka nejja ne baagala bagitunde ne bagituulamu abantu 20 buli omu ayagalako omutwalo gwatabimanyidde n'osigala olunaku ne luyita nga tofunye yadde n'ekikumi bw'ofuna gw'oleeta ate bali abagezigezi ne bakwesooka n'akalimuko ne bakatwala ne batakwayadde ekikumi ye Kampala ye Kampala ate namuyingira mutegeere jangwe Kampala ng'omanyi nti Kampala akaayo okufuna ekyokulya Kampala okufuna ekyokunywa okufuna woofuluma nga walidde okufuna woofuluma nti wabwereere osiitaana singa ogenda n'olaze kabuyonjo eza KCC ezasigalawo ebbiri n'olaba layini eriwo otya n'okutya ya Kampala road wano Kampala road ndaba basi bakwako kati ebibaati kakati kuliko ebibaati naye waliwo eri awo nga ku watoto layini eri wali ogirabanganako ate n'ekirala omuntu wa Kampala ono bw'ayingira mutoyi tavaamu bamalamu kumpi ssaawa 2 tugume ye Kampala atanagiyingira agitegeere agitegeere niterere simu kinga zisuse babanja kulika babuno obuloni bwaffe zibaneneneko in fact kebe yatedonga yekuoze kubereza message nga musango in fact bambi tebabanja abamu mikwano gyange simanyi lwaki bankubidde nnyo leero kiki simanyi leero Friday ndozamu baagala kumanya bwendi namu barowooza nina mbaweeyo nabo wenyini okuwaayo ka weekend twali awa ku bano kyogamba mikwano gyo gyonna gojuwa nze abasinga nze mbawa nero tukyamalayo embuzi ya Kampala ne Uganda Kampala tugimazeeyo tutya tugimazeeyo kugamba era gy'obeeramu obeeraawo okuggyako ng'ogenda era ekikutaasa kwe kufa kubanga buli lwofa kikuyamba n'ova mu bizibu naye buli lwozaala omwana anti nkubuulira amazima kubanga buli lwozaala omwana wana kufuukira ekizibu ng'omuzaddemu ng'olubuto akarufuna atandikirawo kusaba ssente okitegeera nawe tozirina nakutwala ku poliisi n'ekuyita nga tonna kyakugikolera n'ovaawo ne gy'osula bakubanja ku simu bakubanja ku mulimu gye wandibadde okolera bakubanja n'omulimu gwabula ne landlord akubanja buli kimu kyonna bakubanja kakati gw'ogenda kubeerawo otya era okufa kwe kusinga n'ogamba nti kanveewo ngende wa Mukama Katonda bw'onooba ogenzeeyo enewe ng'omanyi abantu abasula mu bbaala n'asibamu n'asulamu bamanyi baagala nnyo nnyo omwenge olowooza ababeera mu bibanda bya Seno bawagira Seno nnaku ye batwalayo bizibu by'amaka bye bibatwalayo banabwe bakiyita bakiyita batya bakiyita batya ekyo weekiri kiri awo naye ebizibu by'amaka bye bitwala abantu mu kuwagira Seno ne Maniyu basobole okubeera kutwalizaako obudde kwaba boobeera wakobeera nakuyomba na mukyala buli olwera akaba kusaba bino tobirina n'okusaba n'omunyo togulina n'okuba sukaali tomulina n'okusaba kino tokirina akati omukazi ye n'agenda neyetetenkanya n'afuna abimuwa n'osanga weebiri naawe n'olya n'ogamba mukyala we bali kutetenkanya naye ng'eyatetenkanyiza yaleese ennyama yadde musajja muno kakyovula abatuzaalira abaana abatali bafe yembeera eyo oli yembeera eyo yembe ate ezagenda nnyo mu bagagga kakati gw'olina sente zigendayo kukebera ngamba lwaki zagenda nnyo mu bagagga abayina anti kakati omugagga nze kankubuulire abakyala abo balaba ye byayagala ne bizinesi egwa mu mwaka gumu ate omugagga nga kasente yakafuna ng'ayise mu bugubi taagala kasente ke kulanga kagenda so abagagga naye tebawa bantu baabwe sente so kireetera bali ate okugenda mu bwenzi abamugagga mu sente naye nga si mugagga mu mwoyo era tamuwa tebabawa tebagaba so kati ebizibu byalinaffe bye tulina olidde so embeera eriwo yo kakati omuntu yeetundako buli kimu essaawa n'agijjako ku mukono n'agitunda abamu yeyambula najjamu empale ey'okubiri n'agitunda abamu bambala mpale ezo
bora bawo osanga omusajja ngatembeya empale nze Katonda mu gureji nga yabadde esiga gijjeemu kati jatembeya kubanga bwatembeya gama sigazaawo eno yoko ate nekira mu Uganda wano ye ekiseera bwe kituuka saa 11 nga tanafuna sente za kusasula mugala mbanja genkugambye ekintu nobwe kiba kya mitwalo 3 kitunda mutwalo mpazompa Uganda bwe bali kyobola business zigwa gwe mpazompa zengende era z'omuwaza atambula nazo ebirala n'abiraba enkya Uganda tuli kubino mpemmere yaffe ya leero tusonyiwe ebyokwonona byaffe bwe kiri yesaala gye tusaba staafu nawo kafunya yesaala gye tusaba so Uganda tuli mu buzibu obutagambika naye weewo era weewaawo tujja okutambulira gumeka nkutoke ndola Muganda wo kale sewo mulaba yaze buli botunula kumata simanyi lwaki enjala jale etuluma nnyo enjala ya Buganda enuma okufa obufi enjala ekuluma mu Buganda n'ogula emmere n'ogula omwera gwa mitwalo gwa eminwa 10 ja 10 ndowooza oba 2 n'ogula esatu lukumi kakati ntwebuze tuli abaana tuli abantu 6 esatu lukumi 6 12 mwenda nkumi meka 13 akati mbuulira weetaaga eminwa emeka okulisa abantu 6 awaka oba okitegeera kati ate ogwo tobalidde mu nyaanya tobalidde mu butungulu tobalidde mu biki amanda agabifumba tunagaba hatugora omulooza tubeerawo tuti abantu abasajja tuli mu kufa ate abakazi bo batuyize ye bwafunayo omusajja wo omulala wa boda ng'agenda n'oyo okiraba kakati affe tetulina atuyamba tuli mu kufa era oyinza okulaba omusajja ng'ayambadde jiini bweti nga yakajambalira emyezi 3 tajooza tagijjaamu takola ki so kakati embeera mbi nnyo okujjawo Katonda yatuyambye naye awasigadde tugenda kufa tugwewo gwe sitomanye basajja be baziika buli lunaku abakazi abasinga basemwa abanamwandu bogenda mu kiyembo ojja kusanga banamwandu beere bogenda eri wonna bonna bafudde bawedde ate buli lwofa omukazi ng'aloka ye ng'afuna ssente ekitegeeza emikisa gy'abakazi ffe tukoze eki ffe tugyebakidde owulidde so kati tugenda basajja tugenda stress ze tuliwo tetuyinza kuwona owulidde tulina maanyi naye leero sina maanyi era nange ndi mu lugendo mbeera gye tulimu eno oyinza okubeera bulungi sobola nakulabye ddala kwenda mu senyiga fena tuli mu lugendo bya senyiga biveeko awaka naleeseeyo ki abaana bagenda kulya ki leero ati nakaleeseeyo nga kavaawo gwe Matiya nkubuulira amazima kaveewa ate oyo kati ne Muganda wazze kulaba avudde mu kibuga andeetedde amata ye ajja kumpa ajja kundekerako nalabiriza abaana nkimanyi nze yandimuwadde ate yage nze yandimuwadde ate ze yagenda okumpa gavumenti oba yetukoze ebyo era gavumenti katolowooza ki ate gavumenti olaba n'akawunga kagundi baakabba aka covid naye bantu abo si balungi ddala n'amata gabaali balina okuwa abakazi ab'embuto mu covid nabwo ne bagabba miliyoni 5 ezaleetebwa nga ziva wa Miss Kigundu ne zigenda ewa Majegere Musafiri Nabbanja yazirya naliyo kopiemu endulu yali nnene nga bagamba zigende ku akawunti eno waliyo naliyo ziriwa sente n'okutuusa kati Majegere yaganya okuzirya manye ekyali awo twabeera ku opiemu okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 10 nga sente tezina bagenda mu banka nga bali mu nga Kigundu akyaliwo moloka za banka ne zijja nga egendo otwala sente eri makati egiwere egikulembera n'egiri emabega zonna zijike emmundu Nabbanja yagenderako yagenderako Nabbanja yagenderako twava ko PM ku ssaawa 3 ez'ekiro tebatuwaddeyo wadde kantu budde bakutambuza bigere wadde twalina epalati bya media council buli omu n'agenda gyagenda sente zimaze okuteekebwayo Nabbanja kwe kwogerako eri ab'amawulire naye nga amu yazikeeza sente zakeera saawa nnyo sente zaali zituuse mune yazibba Nabbanja yaba miliyoni 5 yazitwala yazibba se kuzitwala yazibba twali amanyi gye ziri ne kaakati amu bagamba nti bwe yatuuka mu kkubo n'azijjamu n'aziteeka mu motoka ye n'avuga abala bagamba nti yaziteeka ku akawunti ye mu Stanbic naye twali alazeemu okuziraba ekyali wali nali sekirabangako sente yatabula owulidde kakati gwe waliyo wakiraba bwe twogera bagamba tulimba sente yazibba
kati nze samanya nze nali manyi sente zigeze ku account tezagenda waliwo account gye bateekawo eya okuyambako mu budde bwa covid abanga wangayo sente ye yazitwala butwaza tezatuuka anti alina ennyumba gyazimba bulenga awo era agizimbe mu sente z'abawegi se buli lwamanda agirambula agizimbye mu sente z'abawegi ngenda muwandiikira ebbaluwa ngenda muwandiikira igigi munafu tasobola kumunoonyerezaako tasobola muwandiikira akitegeere mpeeko ne bannamawulire kubanga mu maaliyo bannamawulire sente ezo ziriwa zaalagawa bajja kugamba bagulamu ebintu tewali kye baagulamu tewali neze bamuwa waliwo sente zaava mu Amerika nga zize kuwaaba wegire babawe emitwalo 10 ku gundi ku simu tebazibawa bawawoko abantu nga 10 endala zona ate nazo bazeegabira bagenda nga banoonya omuntu nda wakijja wanze najja wano ndi mwana muto abaganda be bankuziza be bandeze be bantuusiza wano nanoonya kye nsobola okukolera mu Buganda nga tekiriiwo okubeebaza ennyo kwe kubeera kaddeyideyi nenkola bebaŋŋaana kubanga nali mwavu tebanfaako era sinze saabeera na girlfriend kubanga sirina ssente saabeera na girlfriend nga sirina ssente nabeeranga ewasaamu bali luno awo naakulabye nga wembeera nga ndi mwana muto nga sirina era abawala bonna ne babawasa baali awo be twasomanga nabo nensigala awo okutuusa omusoga bwe yajja ye n'aŋŋamba nti nja kubeera naawe ye naganze nja kubeera naawe ndaba toli muvubuka wa mpisa mbi nja kubeera naawe era nakkiriza Mukama n'atuyamba ntufunayo akasente ntuzimba ennyumba tuzimba amaka tuzadde abaana tubaddewo so sigaananga Katonda ye yamanya nti ono gwagenda okubeera naye embeera gye nalimu Matiya yalimbi nnyo era bwe ŋŋamba abantu nze nali bubi nnyo toyinza nakikiriza kusoma kwange neesomesa benakolanga byonna nga njiya nga bw'okiraba tuuka wentuuse kaakati so nze mu Bwakabaka bwa Buganda mwembadde emyaka emingi era nobwenzira mu kyalo kati ewaffe bampita Muganda kuba sinza kwogera bigambo bisatu nga sogeddeeyo Oluganda olunyankole kati sirumanyi bulungi ndumanyi naye sirumanyi bulungi kubanga emyaka 38 myaka mingi gye mbadde wano so njagala kwebaza Katonda olwa Bwakabaka bwa Buganda nebaze Katonda kuba Abaganda abasajja Abaganda n'abakyala Abaganda bambeereddewo nkugambye mukyala omwami n'omukyala ababali luno wane naakulabye bambeererawo nnyo waliwo omwami Semanza yambeererawo ne mukyala we waliwo bangi bambeereddewo bambi nnyo bangi bambeereddewo okulaba wentuusa okulaba kati waliwo ne bahajjati ababeeranga awo wansi basajja abasiraamu bakyala abasiraamu naye ne tusobola okuba nga twakwatagana ne tusobola okuba nga nabeerawo so n'olwekyo nze njagala kwebaza Katonda olw'obulamu olw'okwebaza Katonda olwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka kubanga kasookanga Ssaabasajja Kabaka bamutikira Naggalabi mbadde naye era koolo era nali mukwaye yayimba era kuva olwo mbadde mpitibwa mu butongole ku mikolo gya Ssaabasajja Kabaka egy'enjawulo era nze musinkana nakamusinkana emirundi 7 n'okusoba so mbadde nze musinkana so nze njagala nnyo beene njagala Buganda njagala abantu ba Buganda ebigambo byenjogera wano sibyogera lwakuba nti nbyogera kubanga kinnuma emyaka gye maze wano ndabye bingi ng'omuntu asinga okubonaabona wano asinga Abamuganda kati Omuganda mu kubonaabona kwe ate teyandibonyaabonye Buganda yesinga buli kimu kyonna kyetaagisa yesinga ebyobugagga n'omusolo ogusolozebwa ogusinga wano mu Buganda naye bw'olaba omuntu Omuganda yatalina mirimu omuntu Omuganda yasula obubi omuntu Omuganda yali obubi omuntu Omuganda yatalina bwali oba okitegeera kati ekintu ekyo ne kiba nga kyankwatako ng'ogyeko Abakaramoja ate babali eri naye ng'aba wano ate nga bisinga byonna ebyamaanyi biva wano kyandibadde ng'Omuganda tali bw'ati so kyobula nze kinkwatako nti oyimirira n'ogoba Abaganda miliyoni 3 ku ttaka lyabwe ne bagenda ne bakuleka ng'omunyankole oba omukino ojja n'olituulako n'olundirako ente abantu nga bali mu kubonaabona ne babeera eyo ne bakuwa eddembe lyo ne baleka naye mawanga amalala tokikola toyinza kuva wano n'ogende Mwankole n'ogoba abantu 10 n'obagoba mu ttaka gwe n'olibeeramu bakutta tobeeramu so kati wano empisa zibadde zikyaliwo ez'obuntu naye abantu batoyiteekinze ekyo bakitwala for granted nti bwekityo bwe kiba n'okuba so nze siwaana Baganda naye mbaddewo emyaka 38 mbalabye mbadde nabo nkuze nabo bemikwano gyange bendya nabo
okitegeera tugenze mu parliament yes mu parliament ne parliament tekiri mu makulu nsonyiwa ku simu eno strategy yabadde ntuufu ey'okulwana nga bataasa mwanyi naye nga nabo bakimanyi tebalina nnamba esobola okubayisaawo strategy teyabadde ntuufu lwaki zaake kubanga ekisooka ekitongole kya gavumenti kiri kitongole si kya buntu kitongole kya gavumenti gavumenti ye yakireeta esazeewo kiddeyo gye kyava toyinza kugaana gwe ng'omuntu nti kireme okuddayo ekyokubiri emwanyi si ekyobugagga kyokka ekiri mu Uganda tulina gold tulina pamba tulina ebikajjo tulina taaba tulina buli kimu kyonna amata tulina ebyo byonna byonna olina okubirowoozaako bw'oba olowooleza Uganda n'obw'oba olowooleza Buganda nsuubira nti Buganda teyandilowooza ku mwanyi zokka yandirowoozeza ne ku biriibwa lumonde kati gwe tulya wano ava Mbaale twandirowoozeza ku muwogo omulungi kubanga kati muwogo gwe tulya ava Masindi Bunyoro twandirowoozeza ku mmere y'amatooke kubanga Buganda tooke naye amatooke gava mu Ankole mayiro 4 twandirowoozeza ku bintu ebirala tebirowoozebwako oba okitegeera abantu bakola byabwe kati kudda mu parliament n'otandika okugamba nti olwana naye nga by'olwanda tebiyamba muntu wa Buganda kyoba oliko kiba tekisaana Buganda yasindika ababaka parliament nga si babaka wajja abawejjere abagira ne basala amagezi ne bayitamu ne bagenda mu parliament kubanga kati waliwo ebintu ebiruma Buganda okusingira ddala Buganda ekigambo ky'ettaka kugobwa ku ttaka kibaluma yes twali abafuddeko Buganda ekibaluma ekyokubiri ye services amazzi amayonjo enguudo ennungi amasomero amalungi amalwaliro agali mu kubeeramu eddagala twali yakyogeddeko bonna bali eyo bakola byabwe Buganda ekibaluma beetaaga Obwakabaka nga butebenkedde okulanga Ssaabasajja twali amutawaanya okulanga Namulondo tekola ki teyuuga emengo ng'eteredde ebyo byonna byonna twali yabyogeddeko n'abaagamba tugenda kwogera kulwanira nsonga Ssemasonga 5 bwe batuuka mu parliament wali yali yazoogeddeko ekisanja kigwako bino myaka ena giweddeko tewali yanyezeeko yadde ekigambo Buganda ekyo kikulaga nti ekyamazima abantu abali mu parliament batuletinga down bye bakola tebabitegeera tebamanyi kigenda mu maaso bagwira bugwizi balwana bulwanyi eggwanga eritebenkedde teryetaaga kulwana eggwanga eryagala okutebenkera teryetaaga kulwana wane South Africa bwe baali bagenda kutebenkeza South Africa baatula ne Mandela abazungu ne bateesa ne bakaanya eggwanga ne ligenda mu maaso wane Kenya Moi yali alemedde mu buyinza naye kye baakola ne batuula ne Moi ne bakola ne bakirya ne bakaanya wane Congo ono Joseph Kabila akyali muvuuka muto tiyali bivuddemu naye bakaanya n'ava mu bukulembeze eggwanga lisobola kutambula genda mu maaso wano kye tusobola okukola okukonvinsinga President Museveni kwe kumugamba nti okoze ekimala mu myaka 4 wuumula n'omulala akole ki nga tuteeseza ekyo tebaagala kukiwulira olaba luli baagamba tebayinza kuteeseza dde bano abaana abadde mu kkomero okumala obudde obwo naye ate nga baabwe babateeseza yes ne babateeseza ne bafuluma kubanga bali be baagira baali babawadde obutasukka butatambula kutambula eggwanga baga nti Eddi Mutwe toyinza kugenda Wakiso ojja kukomanga wano Wakiso ndowooza wano wokka Wakiso naye kati yabadde mu Amerika yagenda atya mu Amerika si yeyeka ne Kyagulanyi bamugamba omusango gw'emmundu oguli eggulu bamugamba tolina kutambula ne passport nibagisigaza kati yafuna kipuli kyatambulirako ogende bweru kati olabira ddala ng'abantu batuyisa bubisi bulungi batubuzaabuza naye nga bakola byabwe naye nga ffe tebatuyambye zaake general y'omutima gwe bulijjo gwakulwana mulwanyi nze nasoma naye ku Ndejja yali Ndejja yatuliye mabega nze yandi mwaka gwa kusatu ali mu mwaka ogusooka ye mwana mulwanyi nnyo akuba ebikonde yakula atyo yakula yalwananga ku Ndejja twali Ndejja ffenna yasomera Ndejja kati nga bwatyo bwe yakula musajja ali awo kwega akyana kyakozibwa nga kyanayana bwekitegeera nga taata walina ku ssente ndowooza ne kikulira awo nkikuliramu ebyo tekimanyi tekirina mpisa tekirina gwe kiwa kitiibwa kiri awo nze mugambako nti kyanayana kubanga luli gundi yamukuba abamukubira Arua n'ava n'asibira ku kitanda ne baddamu ne bamukubira mu palamenti nga Katumba Wamala yamukubye kakati n'ono yamukubye n'abalala bajja mukuba ajja kufa era taata we bw'aba ayagala ekyana kye kisigale nga kikyaliwa kijje mu palamenti kyana ekyo kyayonooneka olowooza kye yakoze tekyadde kituufu
ekyokukola ki kubanga enamba tebagiina strategy y'okulwana kati bwe yalwanye kye kyabaddewo bane tebagize kakati ojjukira tugende ku scenario y'okulwana eno kulwanira ekifo mwembadde ntudde ate gulwana nenga weefudisi kikola amakulu yabadde oli weefudisi tabadde wakulwana bwe yazze ng'amugamba asemberayo n'asemberayo kyakola yamusunye oba temwakirabye yamusunye ali wafujjo nnyo zaake nyonyo alinga mukama wawe Kyagulanyi mukama wawe Kyagulanyi bwe yagenda mu parliament kye yakola nanti era kyaliwo yakisangawo kakati nayimirira ku gundi si era ayimiridde ku gundi ku meeza eri gye batayimirirako nga kwayimiridde kwakuta omuggo kwakuwa banne kakati awo okoleeta oyo president gwoleeta kubeera president w'eggwanga kakati ze anti kati obajje oba tajje omanyi kakati nze kankubuulire nze ebigambo ebyo ebimu sibigenderako kubanga abaana bano balina kapasite ekwata ebifaananyi ebyedda ne babireeta nga kaakati ne babiteeka ku mutimbagano nze nkubuulira amazima twabadde tukutaasa UCD kubanga UCD ekitongole kya gavumenti oli bagamba nanyini kakomo bwakakusaba okolaki kakati kakomo kaani UCD kakomo kaani gavumenti lwaki muleeta ensasagge nga nti abantu batutte mwanyi kati bazitutewa gwe mwanyi zolina ezajjajjaawo ezataatawo waliwo omukungu wa gavumenti asobola okujja n'azinoga n'azitwala anti price yakutunda mwanyizo olwo ojja zijjayo zitunde owulidde obaleeta ozitunda so kakati bino byonna ebiriwo ebigenda mu maaso bintu byakubuzaabuza byakwagala kugamba nti bakole ki naye nga bye bakola tebiyamba